Ebiwandiiko by'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo ki Uganda Bureau of Statistics biraga nti omwaka oguwedde Uganda yafuna abalambuzi akakadde kamu emitwalo 80 era bano mu ggwanga balekamu ensimbi ezisukka akakadde akamu emitwalo 4 eza ddoola nga bwe buwumbibweza wano nga$50,200. Nnyingi ku nsimbi zino zava mu kulambula ebifo awakuumirwa ensolo z'omu nsiko naddala ebisodde ebisangibwa mu kibira ky'e Bwindi ne Mugahinga. Gavumenti yatandikawo enkola ey'okugabana ensimbi zino n'abantu mu bitundu ebiriraanye amakuumiro. Ku mulundi guno okwawuzaamu kwavuddemu obuwumbi obusoba mu buna era nga zino zaakwasiddwa disitulikiti 3 okuli Kannungu, Rubanda ne Kisoro. Minisita w'ebyobulambuzi Ephraim Kamuntu ye yakoze omukolo ogw'okukwasa disitulikiti zino omutete gw'ensimbi ku lw'abantu ba bulijjo ababeera okwetooloola amakuumiro. They form the front line of protecting these assets for the benefit of all of us. So today we have come to thank them. Today I am here to thank these communities and I'm here to reward them. Kyokka bano ng'ensimbi zaakabagwa mu nsawo abaafunye entono baatandikiddewo okukukkuluma. Our good neighbor Rwanda is getting I think 1.9 billion shillings, and Kisoro, despite the fact that we have got 2 game parks, is getting 949 million. We certainly appreciate, but I think the figure should be revised upwards in the subsequent years. And then when we have 4.479, we sit down and do a calculation based on the population. The higher the population of the parishes neighboring the park, the more income they will get. Nga mukama we tannamubuuza kanana kataano akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bitonde by'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority Sam Mwanda yategeezezza nga disitulikiti zino bwe ziriko ensimbi eziziweebwa obutereevu okusobola okuyambako mu kulondoola ebitonde bino nga talabaawo nsonga ebakukkulumya. Honourable Minister, we put a small amount of that percentage that is going to the districts directly and the sub-counties to ensure that they monitor. Abakulembeze era minisita baamwatulidde nga bwe bakooye okuswazibwa enguudo embi ezigenda mu makuumiro gano ezituuse n'okwenyiya abalambuzi okugendayo. Kamuntu yasuubizza ng'ekyenguudo bwe kigenda okukolwako. I have been embarrassed at one time when I found our guests, the tourists, being stuck somewhere, and the owners were refusing to push their vehicle out of the mud just because they wanted money. This year, a massive effort. We are going to tarmac these tourist roads. I've discussed it with the Minister of Works, the Minister of Finance. Wabula minisita mweraliikirivu nti abakulembeze be yakwasizza ensimbi z'abantu bandyekyusiza mu kiti ng'embazzi ate ne bazikozesa ebintu ebirala ebitagasa muntu wa wansi. I want to insist that this money benefits directly the communities neighboring the national parks. They are the communities which are affected, and they are communities on the front line of conservation. Newankubadde ensimbi eziva mu byobulambuzi zeeyongedde mu mbalirira y'eggwanga, kino kye kitongole ekisinga okulowoozebwako ekitono ng'omwaka gw'ebyensimbi guno kitambulira ku bajeti ya buwumbi 32 bwokka, ekintu kye balowooza nti kibazza emabega. Okusoomooza okulala ekitongole kino kwe balina kye kiwamba abalambuzi ekize kyeyoleka nga n'akyasembyeyo ye mulambuzi America Kimberly Endcourt eyabuzibwawo n'omulambuza we mu kkuumiro li Queen Elizabeth ku ntandikwa y'omwezi guno. Solomon Kawesa, NTV ku ssaawa emu.